amanya n'eddoboozi Ssaabasanyusa Willy Mukabye nego Chali Mahi eyo kati njigirako sente ya amanya nga babuulidde Ssaabasanyusa Willy Mukabye nego taata wa Junior Mukabye. Banange nange ndi musanyufu okulaba nga olunaku lwaleero lutuuse okubeerawo nga Junior bamusayininga okubeera omuyimbi w'eggwanga. Musanyufu olw'okubeerawo kwa kino ekiriwo amanya nga bagambye Ssaabasanyusa Willy Mukabye kati nayongeddeko eddala nze nkola byenjagala oba ebinyumira. Amanya nze Snare owa Snare Music olwaleero ngenda kusayininga Junior. Bale nina bayimbi balala bebadde nsayininga bangi bo bangi kati n'essaawa zino nsayidinze kumusayininga Mukabye Junior under Snare management. Lwaki musayininga alina talenti nsobola kukola naye yababuulira maaso eyo bangi basuka na 10. Mulimu muwala ninako muwala omu. Kisinziira ajja antukirira. Abantu bagambe bayimbi kibadozo okolagana konamo. Biaksi, Izon, Eyali kale bangi. Sina yangojeke chokamanto murabye mu talent. Kicho musuubiramu sente ali sente zokulaba oba musuubiramu kale nga Snare Music Mukabye musuubiramu bintu bingi kale talent ati tukolagana naye bulungi. Lwaki osayininga bwana butowoka? Izon T, Eliyo, Biaksi, abaana bato industry. Anti Snare Music naye ekyali nto tena bakubuka bulungi. Abudumulasa naye ali kategore ye. Kisinziira nagayo kisinziira ani antukirira. Ansuubiremu kukolagana bulungi. Onakikwasaganya otya olisaide eno bwe Uganda ate nga yali South twinanga egyo tugenda kikwasaganya. Batugamba nti abaana bano bosayininga obako engeri gye bakozesaamu etali ya music. Kituufu otagetinze music. Kyekizibu kyammwe kyobola but I'd forgiven up in music by the way because of that. So is it true or it's not? As in what? No, social media etambuza ebigambo. So naffe tusalawo tubuuze Snare. No, kitambula kyekyo babanga like kati bakozesa ntya? Samala. Buli muntu atwale kyayagala. Abantu bali osayininzeeko wa bali bakutuusiza n'ogamba waayo naye naye ekivulira nkobidde. Oba just okoma kubateekamu ssente nekiggwera. No, babivulu nga madde nkola balina bivulu bya Izon T. Yeah. Naye okubanga yina abayimbi nabo baba. Abayimbi bakola ki? Andi buli muntu abana aim ye bamanya mbu Snare banansayininga agenda kumuteekamu ssente then after nga mugenda kutukirira your dream ne babula. That's why I'd forgiven up. Naye nsalawo let me come back. Oba bw'obasayininga ky'obasuubiza sikituukiriza n'oteeka n'obaawo endala. Lwaki bakomawo? Nsanyusa okubalaba mwenna bannamawulire okuva mu media houses ez'enjawulo era mbebaza okubeera nga bwe mwawulidde nti ngenda kusayiningibwa ne management ya Snare Music olunaku olwaleero mwenna ne mutuwa obudde bwammwe ne mubeerawo
sobolo kubanga bya following up n'okulaba olunaku luno luli memorable mu bulungi. Contract to run it professional, snare music, ne Mukabye Junior, netugamba tusooke tulaba omwaka gumu nga gw'amaanyi, tulabe gye kinaabeera okusinziira ku bye twogeddeko ne terms ze tutaddemu ku side zombi. So tusoose ne tugamba nti tugenda kutambula omwaka gumu ogusooka, naye nga endagaano eraga nti eri renewable according to both sides, okusinziira kukwagala ne results ezinaba zivuddemu mu mwaka ogwo ogumu okusinziira ku bye twayogeddeko mu ndagaano. Mbeera South Africa naye ndi muna Uganda. Okubeera nti ndi muna Uganda kitegeeze South Africa nagendayo okunoonya ssente, ate kati ne mu music gwenzize nagenda ogende South Africa nga siri mu music, kati ndi South Africa nga ndi mu music ate nga ne music business. So kati be it that music is a business, kitegeeza I have much privileges bwe kiba nga kinkako okubeera e Uganda obudde obusinga era amansobola okububeerawo ne South Africa kuba ndi mutuuze kati wansi bbiri, ndi munansi e Uganda ate ndi munansi South Africa. Nga bw'omanyi nti talent always looks for its way out. Ekimuli ekirungi wekimeruka abakiraba baba bangi. So kakati mu nsonga eyo Mukabye Junior, be it that I came into the music industry, many people have been following up on my music and many people ababadde batunulira journey ya Mukabye Junior. So snare music was part of those people. Banji management nyingi ezibadde zaagala okunsayininga, naye okusinziira ku terms ne conditions zembadde nsinga okwagala nga ndaba ziri mu management eraga nti naye yagala okulubirira ekintu ekifanagana ne dream yange gye nkola ki njagala, because nze nga Mukabye Junior bwe nali nyingira music nali siyingira kuyimbira abantu bannaffe banna Uganda bokka, nali nyingira music industry nga njagala kuyimba international. So I was willing to look and work with people who are having a dream of international. So when it came to board nga snare music atuyise kwebyo bye baali bayiseemu bye twali tuyiseemu ne management yange nkwasaganye South Africa Eyali production, ebintu ebyasobola okutukolera bye birowoozo n'ebiruubirirwa bya snare bye yali eyagala, nga eyagala nayo kukuba na muntu atambula international oba agenda kuba international. So mucho snare n'agamba ajja kujjayo n'ag'omu buto okusobola okuba nga tukikwasaganya okukuba international. So kati mwekyo nekitwanguyira nze nga Mukabye Junior Eyali production with snare to conjunct to do that. First of all, buli muyimbi ayingira n'ebizibu bye, oba buli muntu yenna yenna okugenda awantu agendawo n'ebiruubirirwa bye, ebirooto tebifaanagana. Nze nga nzakagike kiri nti ebiseera ebisinga mbimaze ku mawanga manyi kye bayita hustling. When you are a hustler, tolutunuulira bameka abayise mu hustle gy'oyiseemu, wabula gw'otunuulira yo own journey okulaba ng'otuuka. Nze ne kusaba kakati simanyi bameka babadde mu snare oba bali mu snare, because nyingira buyingizi. Era ebintu ebisinga ebya snare nja bitegerera munda, wabula nze kyensinga okufaako ye contract yange gye nsayininze naye n'ebyo bye tukkiriziganyizaako by'alina okunkolera nange bye nnina okukola ng'omuyimbi eri snare music. Yeah. Ayingiza abavubuka abato olw'ensonga abavubuka abato banoonya future. Okitegeera kati kiva eri omuvubuka ayingiddeyo kye yakimyeyo kyajjeeyo. Anti kakati nze era ngenda tunulira contract era kye tugenda okutambulirako bye bagamba tebinantukako era sibirabangako na maaso gange, babigamba bugambi. Ekintu ekirungi kyekyo kye boogerako buli ssaawa, kye kibeera mu kamwa k'abantu buli ssaawa. So kati nze nsuubira olw'okuba nti waliwo ne bye bamwogerako, nsuubira nti ajja kukola nnyo okulaba nga asaanyaawo ebyo bye bamwogerako obwogezi, wabeerewo bye balaba nga bya ddala nga si byakwogerako bwogezi.
Sirude nga ndi muyimbi nze ndongo sinagiweza mu myaka giwera 2. Kakati mu mbeera eyo eyokulwa mu ndongo omwaka ogw'omu guno ku bye tusayininze nsuubira nti Mukabya Junior erinnya lye weriri essaawa zino ne waakawe wali essaawa zino mu mwaka gumu agenda kuba akubisaamu era n'abalabi n'abawuliriza ba TVs ez'enjawulo eziri wano nkimanyi bajja kuba nga abajuliza okumanya nti omulimu Sineya gwakola mutuufu era mulungi era ine tafali lyateekako industry ya Uganda mu entertainment. Nze nga Mukabya Junior nyingidde ng'ekyokulabirako eri Sineya music n'ekyo kyakola ekyobwa management oba ne management ya Sineya. Ebisinga byenjagala nkolere biri mu ndagaano era mu ebyo mwe muli okubeera nga Mukabya Junior afulumya waaka asukka ku gwabadde yakafulumya era nga waaka atambula wonna wonna okusukka ensalo kubanga kyetusinga okuluubirira ye international market kwe breaking out to the international market. A professional way of doing things omuyimbi oba omuntu yenna ng'ali mu art nja kuwa ekyokulabirako ng'ekyabasambi b'omupiira asobola okuba nga asayininze ne Adidas yangatto okitegeera nga asayininze ne Nike ya byambalo ngoye okitegeera nga asayininze ne McDonald's ya kumufeedinga byakulya byonna bateeseza ku percentages because art is a brand and nga bw'ebeera brand yabeera ne percentage ya 100% kisinziira ku service kijoowa omuntu kikwasinzira okuwako percentage kyeyo. So kati nze nti ndi muyimbi nze brand neziri ezisayinize nazo brands. So kati ezo brand ziba nekyezagala okugatta ku ezo brand okubeerako bwe zeetuusa zonna so percentage omu mwe tuyitira yensonga lwaki wabeerawo terms and conditions ezitakoonaganyisa. Nze era ndi musanyufu nnyo olw'okumusayininga ate ebyo ebigambo ebijja byogerwa tebisoose ku Saniya wabula byogerwa ne ku Mukabya nebyogera ne kwani kati kitegeeza nti ebigambo tebisobola ate ffe kutufiiriza birala bye twalikoze nti ebigambo n'ebikolwa bikolwa kati gwe basayininze muntu mukulu naye yeesalirawo kakati nze sirabawo kigana Saniya kusayininga Junior era nga bwe ndi muyimbi nze nagisanyukidde nungi esobola okubatwala mu maaso era esobola okutwala Junior mu maaso. Contract ebimu bibeera bya muyimbi na manager waliwo ebiteetaaga mu mawulire bitono ennyo byebyetaagako mu mawulire ng'okumanya emyaka na biki naye ebirala biba bya munda si mwana muto. Anti nkubuuzizza nti Junior mwana muto ye teyeesalira anti teyeesalirawo bagamye nti Junior basalirawo musalire ne Junior yeesalirawo naga kino nkyetaaga kino sikyetaaga era we yasaliddewo naga nti nsayininga ne Saniya embeera yonna agimanyi. You go